Kaweefube atandikiddwako kutereeza ekibuga Mbale nga batongozza ebimotoka ebikola enguudo. Minisita Rafael Magezi owa gavumenti ez'ebitundu ategeezezza nti bataddemu akawumbi kamu mu obukadde 200. Tubawa kubanga tubawa akawumbi kalamba babadde bakakozesa oluusi kupangisa ebyuma kati balina ebyuma byabwe. So balabe nti enguudo bazisala Mbale site etereere abantu be banyumirwa esite yaabwe. Minisita Magezi agamba kye kiseera okuzza obuggya ekitiibwa kya Mbale ekibuga eky'omu buvanjuba bw'eggwanga. Mbale site bali mu kibayita trade order kuteeka mu kibuga kukirongoosa n'olaba nti buli kintu kikolebwa nga bwe kyandibadde kiri. Sanga kaveera mu site y'e Mbale. Saagala kusanga kasasiro kubanga obusobozi babulina basobola. So lwaki tukola ekibuga ate olina agenda abuuka emyala abuuka kasasiro abuuka buli kimu. Meeya Kasimu Namugali ategeezezza nti baagala okutereeza entambula y'amazzi ga Mukoka mu kibuga Mbale. Entegeka etongozeddwa yakuyambako kukekkereza obukadde bwa shillings 1,000 nga gavumenti ebawaayo shillings akawumbi kamu mu mbalirira buli mwaka okukola ku nguudo. Kuba ekizibu kye tubadde nakyo nti twasi tulina byuma byaffe ngaffe okuba tusobola okukola ki amakubo gaffe. Nekitegeeza tulina okusaba kale ke tugifuje tulowooza enguudo zijja twanguya naye ne twekolamu omulimo ne tukuŋŋaanya ssente zino ne tusavinga 10% ze baliya buli zino. What we know is bakuŋŋaanya ezisingakaawo ate what we know is tebana bakusasula ssente zonna. Sura inatandika okubeera ne positive results era tujja ku appreciatinga kino oluvannyuma tutandika okwekolamu omulimu okugoberera wa olubadde bibulira. Byamakumbi Emmanuel, Sorot TV, Omunyo.